nga tukyawoza ogwendiga ekoza ate embuzi yineewo emmese ebirime byonna ebimazeewo. Buli alumba His Excellency Bobi Wine aba n'ekigendwa ky'okumusuula eky'okumwonoona n'eky'okumukyayisa. Naye kyannaku nnyo tebiggwera nga yakyayiddwa nga yayonooneddwa era nga yagudde. Singa ombuuza nti Bobi Wine omutuufu yaani nange nkuddamu nti ekituufu kiri nti simanyi. Ndowooza yali amanyi Bobi Wine omutuufu yafa. Abasoose okulumba His Excellency Bobi Wine bajja n'ebboggo, bajja n'amaanyi nga balowooza bagenda ku mulimu mwangungu. Naye bawunzika baswadde mu maaso g'abaana baabwe. Bawunzika bagudde, bawunzika boonooneddwa, bawunzika bazannya defensive era bawunzika beewozaako n'oluvannyuma bawunzika bakolima. Abaana ba Nuupu bavuma, abaana ba Nuupu tebalina mpisa, abaana ba Nuupu kino na kino na kino, abaana ba Nuupu kino na kino n'obagaana nedda. Omunafu tagwa ddalu. Buli agwa eddalu aba yeewulira eryanyi. Naye bw'oba weewulira eryanyi lyo lumbako ku His Excellency Bobi Wine. Kibi nnyo obuteebuuzaako oba okukozesa enkola y'okubuuza. Naye mwali ebuuzizza nnyo nga temunnalumba His Excellency Bobi Wine. Abaasooka okumulumba bayimiridde batya? Omulimu gwabwe ogwakuweebwa ogw'okumusuula gwakomawa? Baamusuula oba baawunzika be bagudde? Njagala okutegeezaako Samuel Wewuta Lubega Mukaku ekikonwa mu by'obufuzi. Kozesa nnyo enkola y'okubuuza. Buli wosanga omuntu eyali alumbyeko ku Bobi Wine mubuuze amasannyalaze ge bayita Bobi Wine ga watts mmeka oba ga voltage mmeka, simanya volts mmeka. Bajja kunnyonnyola obukambwe bw'amasannyalaze ge bayita His Excellency Bobi Wine. Njagala okukibategeezaako nti His Excellency Bobi Wine mwe muli nkuyege. Eddine bwe lyetooloolwa enkuyege kakadde kalamba zituuka kulyamuka nga tewali kizirikozeeko. Kaakati nammwe ne mulyegatta kanywa. Bobi Wine temulina kye mugenda mumukolako. Ffe weetuli tubataddeko abiri ate era tubalinze mu bitiibwa ebiyitirivu. Kyannaku nnyo era kya buswavu nti buli yalema okuzimba ku nnyumba ayagala gizimba mu Bobi Wine. Buli yalema okukola ekintu mu myaka gy'emituufu ayagala kukikola mu Bobi Wine. Buli yalema okulinnya ku nnyonyi ayagala girinnya mu Bobi Wine. Buli yalema okuvuga ku mmotoka ennungi ayagala givuga mu Bobi Wine. Eyalema okuteerawo abaana be bizinensi ng'akyayina amaanyi agazibateerawo ayagala zikola mu Bobi Wine. Naye njagala okukutegeezaako Bobi Wine ono mumutwale nga live example. Buli kyalina olwaleero oba buli kyali leero yatandika kiteekateeka ng'akyali muvubuka. Mu emyaka gyammwe egy'obuvubuka mwagiryamu embizzi embisibisi. Mwagendamu, mwaginywamu waragi. Era ekyobugagga kye mwaddayo kuzimba matama na bubuto ng'era omuli w'embizzi embisibisi n'omunyi wa waragi. Njagala kikutegeezaako Samuel Wewuta Lubega Mukaku ti omwana bw'akulema okuzaala mu myaka emivubuka togenda sobola mumuzaala mu bukadde. Bw'oba walema okudduka emisinde egy'akafubutuko ng'okyali mu myaka gy'emivubuka togenda kusobola kudduka misinde egyo mu bukadde. Ekyakuyitako kiba kyakuyitako era njagala okukulangirira mu butongole nti wayavuwala mayisa y'ensonga lwaki ku myaka gy'olina baakuwasaawo ennamasuba. Era y'ensonga lwaki oyingira weebwalabwala kubanga emyaka gyakuyitako toyina kyakunnyonnyola nsi. Lwaki wawasibwa, lwaki osula mu nnyumba ya mukazi. Kati essaawa eno olaba ng'ow'okweyubuliramu naawe ofune ku nnyumba eyiyo ey'obwannannyini kuvuma His Excellency Bobi Wine. Naye njagala okutegeeza buli muntu yenna alina ekirowoozo ekirumba His Excellency Bobi Wine. Ono Bobi Wine bakayita kaguwa. Buli lw'olumba His Excellency Bobi Wine Mukama Katonda agenda kukubala ng'eyeetuze. Kakati buli lw'olumba Bobi Wine ogenda kuba otuze kariya yo. Naawe wennyini ogenda kuba weetuze. Oyinza n'okutuuka okubulwa woonyo otuzi ffene tutakufaako. Ensi eyinza okukukuba ne Mukama Katonda ayinza okukukuba kubanga alina ensonga. Lwaki yalonda His Excellency Bobi Wine mu kifo kyammwe abeeyita basiniya? Ekisinga okuleetera abasajja bano obuzibu balaba nga His Excellency Bobi Wine tasaanidde talina bisaanyizo. So nga Bayibuli egamba nti Katonda talonda balina bisaanyizo wabula alonda abo abolabanga abatasaanidde ye n'abeeweera ebisaanyizo. Kakati Samuel Wewuta Lubega Mukaku n'okubeera ku opposition baganda bange si kitiibwa. Oba okukulembera ku opposition nga mwali comfortable mu kukulembera bannayuganda mu busibe si kitiibwa. Omukulembeze wa opposition obeera mukulembeze w'abasibe. Naye bw'onoobeera omukulembeze wa opposition n'obeera mu comfort zone ogeana kulema okugamba abasibe butya bwe batolose mu busibe olw'okuba gwotera okulya akamere n'abakulu, olw'okuba otera okulya kaca ku mugaati ogw'abasirikale, olw'okuba gwa kawunga olya k'abasirikale. Kati kikuteeka mu comfort zone
ne weerabira n'okutolosa abantu okuva mu bisibe okubeera katikkiro w'ekkomera kivumo kakati kyannaku nnyo nti bano bannaffe beenyumiriza mu kubanga baali bakatikkiro bakkomera kyabuswavu nnyo era kyannaku nti musajja mukulu ono ku myaka gy'alina n'ebbanga ly'amaze mu by'obufuzi akugaa nti Bobi Wine kye kizibu kya Uganda era Bobi Wine yalemezzaako Museveni naye ng'ayogera ebyo ndowooza okuva Museveni lwe yajja abadde mu byabufuzi bya Uganda gw'ataalemwa kuggyako Museveni munnange wakoma wa kambabuulire eno enkyukakyuka bw'eba mmere kufumba mwali mwagikonya sigenda bakwenya nti mwasazeewo mulumbe eno enkyukakyuka bw'eba mmere kufumba mwali mwagikonya tulina omulimu munene nnyo okutereezayo bye mwakonya omunene nnyo gusinga n'okuggyako Museveni njagala kibategeezaako kubanga tukyalwana n'empulunguse zammwe ze mwalekamu tukyalwana kutya abantu kujjiisa nkyukakyuka eno gye mwakonya ku myaka gy'olina okugamba omuvubuka eyakamala emyaka 3 mu politics nti yasibye Museveni afugidde emyaka 38 then obeerako ekikyamu ku bwongo Bobi Wine bwe yali akyasoma nga mwe muli mu by'obufuzi lwaki temwajjako Museveni Bobi Wine bwe yali akyayimba nga mwe muli mu by'obufuzi lwaki temwajjako Museveni kale nsobola okitegeera nga ggwe Samuel Lubega Mukaku ennaku ekuluma nnyo oyagala kubaako n'amakaago okwoyo okwozanga obupale bw'omukazi okwoyo okwozanga peti z'omukazi naye erinnya Bobi Wine osobola kulifunira mu ngeri ndala nnyo si kulyepampalikako abasooka okulyepampalikako bakaba batwawo olunaku olwaleero balinga ng'entulege mu statement yo ng'olina mu mativu nnyo wagambye nti Yoweri Kaguta Museveni tafunangako opposition emwanguyidde ng'eya Kyagulanyi n'eŋŋaala bono bwakiina embwa kabina kale opposition ya Kyagulanyi bw'eba nnyangu okusinga ku kuzammwe ezayita ndowooza Museveni ali lwakitulo olwaleero mwe mwali ab'amaanyi mwamugjawo ndowooza ali lwakitulo olwaleero kyannaku nnyo nti gwe bakubye eŋŋuumi n'ava mu reesi ayogerera zzeeyo ti ate ono naye alimba nnyo omusajja amuweeweese nnyo gw'ataamuweeweeta lwaki yakulemye okukuba bw'oba gwe wali kirimaanyi lwaki yakulema okukuba mujja ne mulowooza nti muli bakegezi munnyo nnyo mu by'obufuzi by'e Uganda nti mmwe ba intellectuals mukwano bino ebintu si aba intellectuals senga byali byaba intellectuals singa Museveni mwamuggyako dda ate tewali kibadde kikonyezza nkyukakyuka eno ng'abo bansiba mataayi ng'abo abantu abambala amasuuti batuuka okulowoozesa nti bo beba owninga politics mwe temulina buvunaanyizibwa olunaku olwaleero batisaati twesitukidde kubanga twazuula nti ebizibu byonna ebigwawo mu Uganda oba ebizibu byonna ebireetebwa bapolitician mmwe abasiba amataayi bikosa ffe batisaati kakati mbadde nkusaba bw'obanga oyagala okunyuma oluusi genda ku buko gye bazaala bbaawo gwe gwoyita mukazi wo onyumireeyo bakuwaane nti bw'onyumye naye mu woofiisi y'eggwanga oba mu nsonga z'okukyusa eggwanga okunyuma tekugasa bino byetaaga abantu balina bidi kubanga ne Museveni takozesa magezi otufu g'oba tutta akozesa kibuli na kipawa yensonga lwaki naffe tumutekako ekibuli n'ekipawa ebyo ebyokuteesa musema tuteese ne Museveni tukole kino tutekewo iPod tugende mu dialogue n'ebirala n'ebirala ebyo byakomeeyo mu mmwe ffe tulina n'endowooza nti okuva Mukama Katonda lwe yawukana ne Sitaani tebaddanga mukusisinkana ffe ne tuteesa ffe tulinga ng'omusana ogutasisinkana mwezi enjuba n'omwezi ekimu we kijja kirina okuviira kinnaakyo kakati mmwe abaagala okuteesagana ne Museveni kyonna kye mujjayo mu nteesaganya zammwe mukiriire wagazi njagala kibategeeza kyonna kye mujja mu nteesaganya wakati wammwe ne mwami Yoweri Kaguta Museveni mukiriire wagazi ffe tubayinaako buzibu mugende muteese mugende mutunde eggwanga at the end of the day Uganda ejja bajajinga accordingire Yoweri Kaguta Museveni tafunanko opposition emwanguyidde ng'eno kwegamba Museveni gwe kyoyita okwanguyirwa ze zino enviiri zaakutuse ye enkaddiwa gy'akaddiye bwe buyambi obusaliddwako mu bazungu ye bwe tuba tumwanguyira atuttira ki Museveni gwe mugamba nti tumwanguyidde yasibako ku baana b'omulembe gwammwe nga bw'asibye bano yatigumbulako ku baana b'omulembe gwammwe nga bw'atigumbudde ab'omuffe
Museveni yatunuza emmundu mu bannayuganda abasukka mu 2 olunaku olwo 18 Novemba mwaka gwa 2020. Oyo gwe mugamba ntumwanguyidde nnyo. Waliwo abaana abakisaati olwaleero gwe boyita bakisaati bolowooza nti siba intellectual nga mulimu n'abaana ab'obuwala Olivia Lutaaya bali mu kkomero olwaleero. Ku mirembe gyammwe Museveni yasibayo bakisaati bameka? Yasibayo bakisaati bameka? Essaawa eno n'okwambala obwambaza akakofiira nti aka people power ogwo musanga amagye gagazeetinga ne gagatukatidde kati kafuusa akaffe. Okuwanika obuwanisa ekikonde nti people power our power omusirikale n'akumanya awo kabeera kalabaaye. Mulembe gwammwe mwawanikanga ekya DP ne tuddako ku buno ne tugendako wa wallahi ng'osobola okweta essaawa eno okwogera obwogezi nti mpagira BOBIWINE kubeera kulya mu nsiruku era buba buyeekera. Okwogera obwogezi ekigambo nti people power our power obeera ngaawe mudde. Okwogera obwogezi nti BOBIWINE oye awo olina okumakinga sure nti omaze okukola ekiraamo. Then ate goli mu kugamba nti Museveni tafunangako opposition emwanguyidde ng'eno. Okay, kino embwa kabina. Wagenze n'okola statement nti ono atambulira mu mmoloka eya bulletproof n'ebirala mukwano ffe BOBIWINE president waffe. Era y'ensonga lwaki emmotoka yasondebwa atambulenga president. Naawe tandikawo ekibiina kyo. Oba zuukusa kye wali otandiseewo. Naawe otambuleko mu mmotoka ya bulletproof. Naawe osuleko emagere. Naawe okole buli kimu. Anti tuzudde nti ebyo bye bibaluma. Mukwano, singa naye wali muganzi singa otambulira mu mmotoka ya bulletproof. Singa wali kwalaali ng'ebintu wabikolera mu makubo matuufu watali kwebuzaabuza. Singa otambulira mu mmotoka ya bulletproof. Naye kyannaku nnyo nti gwe wennyini wasalawo kasooliwo omwokyebwokya so nga walisobodde omwanika n'omutereka n'omukubamu akawunga n'ofunamu emmere. Wasalawo okulya akayembe akatonteje egirengedde tegikuwoomera. Wasalawo okulya eggi ate nga n'enkoko ekuwoomera. Kakati tukkirize ti mmwe kariya yammwe from day one mwagiryamu ebinyeebwa nga temutereera. Oba osanga awo Kyagulanyi waali teyali baddewo mmwe mwali baddewo naye era mmwe mwaganya okubeerawo mwe nga mulemeddwa okukola ekyo kye mulemeddwa okukola. Nabagamba nti woddiza omulalu mu kyama kabeera kalabaaye. Kyagulanyi ono gwe mulabanga atasaanidde mwe musooke mwebuze lwaki ffe gwe twafuula asaanidde. Kubanga be twalowooza nti baali basaanidde ate be baali batasaanidde. Wolumira ku lyogenda okukoza manya nti ekiri mu lubuto tekibeera kirungi. Kale tukkiriza BOBIWINE tasaanidde. Mwe mulaba nti muba mwevuma mwekka. Tinaye bannayuganda twabawuddiisa nnyo. Olaba batuuka n'okugenda n'oyo gw'olabanga tasaanidde. Ddala ddala kitegeeza ffe twali birerya. Singa obeeranga omukazi omwami w'omulungi gw'oli mukazi muguudo onyiriranga zali. Omwami w'omulungi Shakibu n'agenda n'akwana akakazi akasabiriza ku nguudo ate nga kalema n'akazaalamu n'omwana. Ekyo kyekivume ekiba kisingayo. Oba olaze ensi oba abaalaze ensi nti ddala omusajja watuuka okugenda n'omukazi omulema n'alekawo ekikazi ekiguuda kizali. Kitegeeza ekikazi ekiguuda kizali mukyegomba kungulu naye munda simuli. Munda simubaamu nsa. So naffe okugenda ne His Excellency BOBIWINE kibalaga nti mmwe munda simuli. Kibalaga nti mmwe munda simuli. Olina akera n'akola statement bafuna sente nyingi n'ebirala. BOBIWINE afuna sente bilioni 2.5 mu diaspora buli mwaka. Mukwano nga tonnaleeta palapaseewo nga tonnaleeta kalebulewo. Kale tukkiriza zifuna okuva mu diaspora. Diaspora oyinayo nnyoko, oyinayo kitaawo, oyinayo omwana wo, oyinayo akuyita kojja, oyinayo owooluganda lwo. Mukubira omugambe toddamu kuweereza. Simple. Kubira omuntu w'omu diaspora yenna omugambe toddamu kuweereza. Nange ngenda tutandikawo ekisinde ekyange nga bwe mwali mutandise red card. Naffe bilioni 2 muziweffe kyangu nnyo. Bilioni 2.5 nga bwe waziwaayiriza wadde wabadde osamwasama wadde wadde otema kigambo. Naye kyangu nnyo naawe okuzirya, kyangu nnyo naawe okuzitwala. Kubira nnyoko ne kitaawe baba gye bali e London oba mu America oba e Canada oba omuntu yenna gw'olinako olugambo nga temuddamu kuwa Kyagulanyi muwenzi ziyitayo ku akawunti yaani eze 2.5.
ziyita ku akawunti yani amaanyi ago ge mukozesa okulaga nti mumanyi nnyo Bobi Wine ate ge mwali badde mwakozesa nga mukyalina omukisa okumanyi nnyo Museveni obunaku bwe singa oba osanga tuli mu Uganda eyeesiimisa olunaku olwaleero nti Museveni ne bw'omugamba nti abaana nga batuli bubi aba National Unity Platform akuga I will handle them, I will handle this, I will handle this. Ogamba tosisinkana Museveni, ogamba tomanyi kifa wa Museveni, ogamba olwanyisa Museveni naye ate omanyi n'ebyo Museveni byayogedde ne mukyala we mu kitanda. Obimanyi otya? Obimanyi otya? Samuel Welta Lubega Mukaku mwe mubimanya mutya? Bwanika yagambye nti simanyanga Bobi Wine ku sente z'emmotoka wana babaka baba wa milioni 2 buli omu agule emmotoka. Bobi Wine buli omu yali amusabako milioni 25. Bwanika yagambye era Bwanika yalina okwogera nti omusamize yagambye nti Faza naye ayenda. Kikyosuubira mu musamize ng'ate Faza yajja kulwanyisa ye era omusamize ekyo kyalina okwogera. Kakati eno nupu bweba ddiini ya Bukatuliki Bwanika tumulaba ng'omusamize. Eno nupu bweba ddiini ya Busiraamu Bwanika kasolo ka ggwanga oba giyita engulube tebikwataganirako ddala yadde n'akatono. Tebikwataganirako ddala yadde n'akatono. Otherwise muganda wange Samuel Welta Lubega Mukaku genda fumbira omukyala omwami w'emmere bwe goyita omukyala kubanga ye yakuwasa. Genda obobeze bulungi emmere obufumbo bujja kufa. Awe namasuba obufumbo bujja kufiira bwereere. Yoza peti z'omukazi zitukule. Yoza tajiri z'omukazi ne mazazi yoniyonize zitukule. Nyweza obufumbo fakasinga ku bufumbo bw'essaawa eno ky'ekyobugagga ky'okunyeewo. Otherwise His Excellency Bobi Wine ono okamye ennume kubanga ne Museveni takyayina ssente za jjenjero kubanga bonna baagezezzaako okusuula Bobi Wine bakudde mukuule naye akooye. N'abagambye nti His Excellency Bobi Wine nkuyege bamuyita Jimwe muli nkuyege. Enkuyege ne bwe zeekuŋŋaanya akawumbi kalamba tezirina kye ziyinza kukola ku ggiri bayita Bobi Wine ate n'ekirala Mukaku. Yogerako ne gavumenti yo gy'owagira wadde ng'olimba nti ogirwana. Bobi Wine ono lwaki tumutongooza ng'ekirime ky'ettunzi oba kiyite cash crop. Nga mwagala mumufuula kirime kya ttunzi nti ne yalema okusiga ku ttaka lya kitaawe ayagala avume Bobi Wine afune amakungula. Tumufuule lumu ekirime ki cash crop. Nteesezza bubi. Tujulirira Dr. Besigye okukomawo n'ebirala. Tewali alina buzibu na Dr. Besigye by the way. Era tewali yamugjawo. Time ye yamugjawo. Anyway mumukomyewo. Ffe tukkiriza as long as kireeta change. Mumuleeta ddi. Ayambala ddi. Tumulinde ddi. Era ffe twamugoba ddi. Era yalangirira ddi nti avuddewo mu butongole mu kulwanyisa Nakyemalyanga ne Nairobi. Twali naye. Juzi mu lukuŋŋaana lwa human rights. Twali naye. Kali gwe bugamba naye tujulirira okukomyawo Besigye yavaawo ddi. Yagenda ddi mu NRM. Nga Besigye gwe mmanyi abadde ku sayidi y'abanyigirizibwa from day one paka eno gye tuli. Kali bw'ogamba nti mumukomyawo oba tomwokyezaamu olowooza. Anyway mumukomyewo oluggi luggule. Naffe kye twagala. Onaazanye ennamba 6, onaazanye ennamba 5, onaazanye then tuteeba akatimba. Kye twagala. Naffe tetwagala kwefuula ggalo sajja era naffe tetwagala kwefuula mulungi omu. Otherwise genda olime kasooli bw'eba ennaku ekuluma Bobi Wine si kirime ekyo.